Enako z'omwezi 17 lunaku lwa Monday, Deputy President wa NUP Western Uganda Jolie Jacqueline Tukamushaba yalabiseko mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission akakulemberwa Wangadya eyakavuko kaaba juuzi wano nga bamuli bubi ne tumusaasira naye nga annyonnyola ku nsonga ya Muwanga Kivumbi nga twebuuza Muwanga Kivumbi ali ludda wa buli muntu yeebuuza Muwanga Kivumbi ali ludda wa naye jjukira nti ku mulembe gwa Mpuuga newankubadde nga Maria Muwangadya mumulabaawo kukaaba maziga nga bamuli bubi mu kakiiko ka Paalamenti nga yeewozaako bwe baamubuuza baali bamubuuza ku bantu abaabuzibwawo nti akakiiko k'eddembe ly'omuntu kakoze kati okubeera nga kayamba aliko ebigambo bye yayogera ku mulembe gwa Mpuuga era ebigambo bye ngenda okutandikirako okukuwa oluvannyuma tweyongereyo tulabe nti ddala obwenkanya busoboka oba kubanga Uganda si yensi ennyangu. Kakati Wangadya agamba nti waali essaawa eno agamba tetumanyi basement oba ziri mmeka oba mmeka naye ate bye yayogera mu kusooka byongera okukulaga n'amaziga ge yakaaba juuzi n'okusisinkana gye n'Omuseveni n'engeri gye yeyogerako ng'omukyalo omunaku omunaku yanonaki mu bino ye breadwinner wa mutabani we yawasa ne muzzukulu we ye Wangadya. Kakati nga tusinabakubira nga ate tugenda mu bya Jolie Tukamushaba NUP Western Deputy President wa Western Uganda kasooke tuwulire Wangadya tuddemu emabega katono we tugenda okufunira ekituufu nti ddala tusobola okutuuka ku bwenkanya Uganda esobola okuyita mu nkola y'amateeka oba ebintu bino binyiiza mumanye ekituufu ow'ekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi ate n'ekirala bwe abantu baba balina abantu ebabanja nti baawambibwa babanje bali be bateebereza nti baawamba abantu baabwe naye kati nze Wangadya omukazi omunaku ngazi nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno siva mu ddiiro ensonga eno ya kiwaanyi ngisaagala kubindeetamu all the time. byali bigambo bya Wangadya mu kiseera kya Mpuuga mu biseera bya Mpuuga we yabeerera leader of opposition ng'agamba nti ensonga eno ya kiwaanyi nze saagala kubindeetamu all the time bwe muba mulina abantu bamwe be baawamba mugende mugambe abo abaawa bawamba be mumanyi kati nze mubindeetera nze do I have capacity okuwamba omuntu yenna nina obusobozi obuwamba omuntu yenna nze omukazi omunaku bwenti oyo ye Wangadya. Kakati oli waga nti ekikazi ekyo nga kigamba bannanga abaana bavuma ompisa ekikazi ekyo kirabe kyayogera ebintu ebifaanaganako bwe bitogi buvuddeko emabega. Kale ku guno omulundi agamba mbwetaaga ne be-establish nga basement oba ziri mmeka oba mmeka ne ku mulembe gwa Tumwine byalema naye nga bwe nkutegeezezza nti aba NUP aba opposition bagamba nti baagala okumanya at least Muwanga Kivumbi gyali kubanga amawulire gayitinganye nti Muwanga Kivumbi baamukuba bubi nnyo katono bamutti bw'aba teyafa yasimbayo ekitooke kubanga nti okubeera awo nga basirise kisobola okutegeeza byonna nti oyo taliddamu kulabikako paka nga kubanga bayinza okuba tebamulina kubanga nabagamba nti mu basement oba tokya chamber omuntu ng'alina ebirwadde bye kubanga engeri gye bamu abantu obubi ennyo olya kuba bukubi kikondi wano ku lubirizi wano kumpi n'omutima osobola okufa naye nga tetunaba kubeera nga tulaba ebigambo bya Jolie Jacqueline Tukamushaba njagala omanye nti aba maintenance palace bano balina solar systems balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna bye weetaaga aba Hillside view apartments zino apartments zisangibwa Lijjanyo ku Church ku Entebbe Road bwe tugenda Mulanda Kitende Kajjansi
buuza ejjanyi ku kyaki yogenda osanga apartments oba ebisulo ebirungi omuli buli kimu ebisenge bibiri ebisulwamu eddiiro ejjonjo bulungi eritulibwamu ekiyungu balcony nungi nnyo ate nga ne wifi weera amasannyalaze tegavaako transport wabwerere okuva ku airport enamba ng'ogijja wano ku Uganda Talagi kati katulabe wano Jolly kubanga alina experience naye bamusibako mu basement asooka kusharinga experience mu basement. Embeera mu basement yo etiisa buli omu ndowooza bamutwala bubwe nze omu tebalina njala ze banzijamu enjala zange nziina bangabulanga akawunga n'ebijjanjaalo buli lunaku naye nga psychologically obeera tortured kati nga nze bwe natuuka nensangayo n'omukyala gwe bayita Asia na binene enda omutuukako nga ŋŋamba olwaleero ennaku z'omwezi mmeka nti 14 n'atandika okubala nga ye baamutwala mu gwa 10 kati nze yali atuuse mu January nga ŋŋamba empezeza ennaku 8 ne mmanya nti kaweddemu ow'ekinaana nze olwo nkaabya kajanja ne tubeerayo naye nga bw'omulaba mukazi mukovu first of all ye yali talya kawunga naturally so kati bwe baleeta emmere alyako bijanjaalo so yali mukovu naye nga mukyala musiraamu mukkiriza buli lunaku ekiteeteeyi kye kyekyali omusaalo nga wagenda okusaala babeera batuwaddeyo essuuka eya UPDF ng'essuuka gye yeesiba bw'ati kyala naye olw'okuba yali akoze nga buli lwakutama okusaba ng'owulira amagumba gakola that cracking noise so muli munze ŋŋamba owaayi bw'aba koolo yali mukovu kati ali mu mbeera ki gyali mulamu oba mufu kuba simuwulizanga twali tukaanyiza nti bwe nfuluma tugenda kwesinkana ne up to now simulabanga so kiba kitegeeza akyaliyo mu basement. Okay. Kakati omukyalo ono byayogedde ebingi ebimu ngenda bikubuulira bubuulizi naye kati ako ng'asharinga experience ye mu basement mu Torture Chamber n'omuntu gwe yasangayo n'okutuusa kati gwatalabangako yamusanga yakamalayo ennaku 8 nga ali mu mbeera mbi naye agasajja nga gali eyo muneega mulimiri kati abasajja bebagamba bebasikamu enjala n'ebirala nabo bavuddeyo ne batubuulira era obutambi nkyabuleeta wano ku Uganda Talagi njagala nnyo okuleetera experience kuba twagala abantu bamanye bwe tuba twogera ku gavumenti ya Museveni tetuwala na mpalane wabula obulumi ffe nga bannansi tetujja kufaanaganako ng'abantu abatafaayo waliwo abantu abamu nga ye tamanyi na kumanya lwaki waali tamanyi na lwaki muddugavu takiwa kitiibwa nga kugamba n'ewaabwe ye waabwe kugamba Uganda talina waabwe talina buvo tosobola mugagenda olime kubijja wali ebyajjajjaawo n'agenda tasobola kakati abantu abo tetujja kufaanaganako nga bo tazina kuba na bulumirirwa Uganda era nga ye asuubira agoleyo kapoloti oba asasule ekyapa bamuziika awo ng'amanyi we bajja omuziika n'abaana be nga ye ekika kitandikira ku ye abantu abo we bali wano era batuleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo omu ku bo ye Pastor Bugingo. Kakati omukyalo ono Jolly Tukamushaba agamba nti kuguli omulundi oba emirundi giri gyonna tubadde tulaba CDF Muhoozi Kainerugaba yaditayo kubeta ku Sadinya Muhoozi Kainerugaba abadde ayogera ku CDF nti abadde ng'olumu atwitinga ateeka ku mukutu gwa X bw'aba akutta omuntu kati abantu ne baba n'essuubi nti kale waakiri tumulabye gyali ne ku guno omulundi Muwanga Kivumbi olwakwatibwa yakamalina ku 17 we lwabeeredde olwa Mande nga takola ki nga takubikako kya mulubaale teri amanyi gyali teri amanyi bimukwatako n'abaamukwata abaamutwala omutulugunya nabo tebanyiga wabula tuwulira buwulizi mu nsonda ate ng'ensonda ziba ntuufu nti yakubwa nnyo yakubwa nnyo kumpi kufa ekyo ne Kyagulanyi yakyogera ate ng'alina obusobozi obumanya ebifa mu Torture Chambers z'abasajja bano alina obusobozi obumanya kati
kati abasajja bakukwata ne bakunyiga ne baku buli kimu emipiira ne baginyiga kyokugera nga nze naye ŋŋamba newankubadde abantu bo baakiraba bulala abamu nti alina okwogera talina kwogerako naye bagamba nti safety yesooka olina kusooka kufa ku bulamu bwo kubanga tukimanyi bulungi nnyo bano abasajja tulina kubeewala batemu bw'oba osobola okubeewala nga Kyagulanyi bwe yakola kozesa chance eyo oyinza obutadduka naye era olaba nti abaliwo basobola okwogera naye okuwambibwa nti otwalibwe kati si kitwali yagadde okubeera order of the day kuba tuba tukwagala oli mulamu tetwagala ofiiririra abalala nti kati kuba kutwale bakutulugunye kubanga abantu wano bannayuganda nze mbamanyi bajubisa naye ate okuleka ebigambo free muwanga kivumbi tewaliwo kinene kyawo kye basobola kukolawo kakati buli munnakyukakyuka yenna olina okwefaako ofube okulaba nga at least togenda mikono gy'abasajja bano nti okwatibwe mbuba okole tokkiriza kubeera muzira kati Nalukoola naye era still aliwa muwanga kivumbi aliwa nange kyembuuza ky'obuuza kyembuuza tonteeka ku musaalaba nze kulagirira kubanga tosanko wankutte abazize emisango be baleese mu kkooti kati nange mbuuza aliwa bw'anaalabika waanaabeera tujja mulaba ddala ne poliisi yaliwo ng'akwatibwa kyokka nga bamutwalira mu mmotoka etaliiko na namba plate kibi omanyi ekizibu ekijja okuva mu ekyo nti abagezigezi bayinza ogenda ne bakwata omuntu nga Kabaka emmotoka etaliiko namba ne bamukweka oba bishop ayinza okukwata kati nga kalinefuna ekizibu omanyi kyova ffe tutera okugamba abantu mwewale nnyo enkola etali mu mateeka resist lawlessness ne bwoba okifunamu